these houses which are for the good purpose, not detention houses. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Parliament ng'akulembeddwamu ssentebe waako Jennifer Nantume Gunyo bakedde kwolekera ebifo ebyakazibwako era safe houses ebigambibwa okubanga bimutulugunyiza abantu ababa babuziddwawo olumu n'okukwatibwa nga tebalina musango. Bano nga balina abasirikale ba poliisi wamu ne bannamawulire basookedde kyengera ng'eno olubadde okutuukayo. Tebabakkiriza wadde okuggulawo oluggi ng'abasirikale abadde munda okuba linaategeerekese nga Vincent Kalibala babategeeza nga balina okusooka okufuna ebbaluwa okuva ewakulira ekitongole ekigatira munda mu ggwanga kaka bagenda nga tebannakkirizibwa mu kifo kino. Nantume Woman MP Buvuma Chairperson Committee on Human Rights. I salute you, madam. I salute you too. Kalibala Vincent. Yeah, Mr. Kalibala Vincent. Vincent in charge this installment. This installation is for and under the Director General who is supposed to clear for you when you come here. Kino kyenyamiza Ababaka olw'okubagaana okuyingira era bavuddeyo nga banyiivu. Naye nga bw'atugambye nti nno tugende wa Director General iso tujja kuteesanga committee tumuwandiikire officially tulabe nga atukkiriza okujja wano. Bwe bavudde wano boolekedde Nalukolongo ngero nayo tebabaganyizza kuyingira ng'abasirikale abasangiddwawo bagambye Ababaka okugenda ku poliisi Nateete gye babafuna olukusa olubakkiriza okuyingira mu kifo ekyo. Police station? No, Nateete police station. Nateete police station. What's the name of the major? There is the permission to come here. There is a slide. Major slide. Oluvudde eno boolekedde e Kabowa kyokka eno bayingidde mu kisaakaate ekiteeberezebwa okubanga nabo batulugunyizaawo abantu kyokka ng'oluvannyuma bakizudde nga badde maka ga muntu. Kale bujja tugende wala. Oluvannyuma boolekedde Nakasero ku kitebe ekikulu ekya ISO ng'eno naye abajaasi babalemesezza okuyingirayo nga babadde baagala akulira akakiiko y'abayingira yekka Babaka banne kye bagaanye. That's what the boss told you. If you're not, you can't go alone. Go back to the minister, he gives you the... But the boss cannot even come to greet us. Ababaka mu kwogera kwabwe bennyamidde olw'okubagaana okuyingira mu bifo bino ng'omubaka Rafael Majezi agambye nti babadde bawandiikidde dda akulira ISO okulabikako mu maaso g'akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu olunaku olw'enkya. Why don't you want to allow the Committee of Human Rights of Parliament access to the House? I hope the director should be ready to answer that question tomorrow. Kake ncha tujja mwetaaga kakiiko tujja kukosa kyonna ekisoboka okulaba nga Director General wa ISO ajja mu kakiiko ka Parliament ka Human Rights atunnyonnyole n'ebiragiro byewadde okulaba nga abantu batukkiriza kuyingirawo. Abajulizi bangi nnyo baze kakiiko kaffe ne batubulira nti batulugunyizibwa wano nga batulugunyizibwa ISO ekulemberwa kaka. Nti katuddeyo tukole report kuba ffe tubadde tuzze kukakasa bukakasa oba ddala wani waliwo safe house emu ku ezo ze baatugambye eziri mu Uganda. Waliwo n'abantu betoogeddeko nabo abalinaanye ebifo bino nga nabo bategeereza nga batya okubisemberera kubanga bitiisa. Kirizibwa okuyimirira wadde okuva wali mukono okuva Naye tusaba gavumenti ebifo nga bino safe house basijje mu bantu. David Tamale ne Obedi Lutale be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.